akasente tulinawo ssente neno zino zibalemu zibalemu ayagala kale nze Sonko Muhammad tugenda maaso twagala okuba ntubako kyetandika ndi wano ne Jajja wa Nakafu ne muwala wa Nakafu gwe bayita Shivani yazize emyezi 10 bwotugambye yazizange naku z'omwezi mmeka nga 10 na mmeka 19 naku z'omwezi 19 omwezi guno gwa January wawezeza emyezi 10 sabs emyezi 10 sabs emyezi ebiri aberenga ate aweze omwaka omwana no mumujukira bulungi nnyo kuva gye twave mabega story ya Nakafu ne mwajja mugiraba n'ebirala and so on mwali disappointed abamu eri ebintu ebimu nga bwe byali bitambula kusajja Nakafu byali bitambuza naye simanyi ndoza tansola ba results zaabyo waliwo chances manyi chance omukisa guyinza okugenda gukutomera ne gumanya ate ne guvaawo naye bwe twali abamu nga banyiiga twaliko ku live nga mwina message musindika abamu enkambwe n'abamu commenting okubanga muddamu commentinga ku program era gye uploadinga mwangamba nga Sonko va ku mwana oyo omwana aganya okuyiga aganya okukola tumwa amagezi akole aganya and so on so mweso nyiwe kola bwoti and so on we bityo binanga ebyali biri naye waliwo ate omwana abeera innocent enjala emuluma ebyokulya bitini okitegeera ennyumba Nakafu takola obo okitegeera takola emirimu gikyamukalubiriza ogambe kati okola kati oli kuki kyoliko gyokola because ebya saloon obuzibu bwina buli muntu ayogera bubi ku side yo kati oli kuki kubyokola towulidde kibuuzo ebyokola oli kuki ng'olinga yeebase yo warrant yankubidde essimu tewali sente kati golina plan kijogenda okuzaako simanyi yonna si gyentwala yengenda olina okulwananga gwe omuntu ofune ebyokulya obeere obulamu butambule and the same thing olina omwana alina okulya naye waliwo abantu abamu wala programu zaffe wano eno ne baba nga batugwa ku magezi at least mufune ekyokukola Jajja oba muyambeko weebityo because gwe bagiza kukwatako ku supporting olabe nti osobola okukola wallahi tewakola baweerezanga akasente ne kugamba akamuntu ka saving obeeko kyokola nezijibe emitwalo ng'esatu oba 5 oba 10 obeeko kyokola like obulamu ne butatambula ne bitatambula bunye bitatambula nga twali tubisuubira kati so waliwo abakyala bali badde ndooza kanda obona omukyala asobola okufuna essimu yange kanda oba bayinza okufuna essimu yange wano wanene waliwo omukyala ono ali UK. Yes, hello. Katumalizeko mzee kati ninyo. Osibyo kale osibyo oti eyo. Osibyo otasebo. Nayo ndoza budde bwa moyo ndoza bwa sawa ziri meke. Sawa zuwe actually ziri sawa wiyane sawa 10 sawa 5 za kumacha. Sawa 5 za kumacha. Nafe zino ziri 8 wabula dakika biyo we sawa omwenda. Kale njagadde nkubuuzeeko ono baby omumanyi oyo mumanyi ne Jajja naye mumanyi nangala najirabye baleko Jajja kale nnyabo naawe gyebale nnyabo mwebale emirimo namwe mugyebale ko bannange tugezaako naffe tuli wano tuli mu kulya kamere kale mama namwe mugyebale kaluma nenga soko ali wananga mama otino mulabiriza nenga mwana ajja kufanga tuli wano tupanishinga mama we tulina okulaba ka baby kali abamu ne mama ye naye wuno baneeno jebe konya mu mwana bambe mwana gwe nkwagala nnyo naye oba okimanyi simanyi kimanyi koma kale naawe gyebale kigenda gityeyo mitono naffe tulire tugezaako bwe bulungi namye nsanyuse nnyo obalabako
era nze njagala nnyo okulaba nga baba oyo luli yankabya amaziga ng'alya ku mmere ya bonko nga buli kasaawa gonna akaaba era bambe kale so ebimu nabyogeramuuko naawe then ebirala kyetugenda okukola ogenda bba nga tufollowinga ku YouTube yaffe eri program nagiraba yogiteekayo 2 days ago nagiraba Jajja ng'olina Jajja so tugenda kuteekayo endala tuteekeyo n'endala so what you going to do for you ogenda bba nga ofollowinga buli kimu ekinaaba kigenda mu maaso because twayogera kale ndooza kankuleke weetegeke ndooza kati ogenda ku mulimu oli kwetegeka genda kati Sunday ndi waka n'abaana sikola Sunday nkukubidde era nkola program naye goba protected amanya tegoogeddwa n'ekifaananyi tebajja kulaba naye kati nze nja kuba kati next month era ngenda kutayibwanga nalabye plan yakoze ne Jajja you update me how it's going then I can contribute more towards that kale so nja kuma ku WhatsApp twongere okwogera so tufollowing abo tulabe ekiddako Beautiful. Thanks very much, I'm so grateful. You do a very good job. Waliwo ne mukwano gwaffe omulala yagambye okubanga atuyamba era naye ojja kwogenda kumulaba kuba naye ajja kulaba wana gy'oba ojja muwulira kuba netayagala mulaba because of we love her and we want her to do well, you know. Uno lwakuba any advice like omuntu abeere n'amaanyi agakola leme kwetulamuko bwetuuzi tuha Jajja we oyo muzuku omugambe tumwagala nnyo ne twagala panga yefaako naye tumufaako naye nga yefaako mama kana kabona mama tafaayo nnyo we really love her so much naye ayina okukola thank you for the good work you're doing okay kale nja kuba nkuddira twogere okay that's lovely thanks very much you're welcome kale ono omu ku mikwano gyaffe abatulabirayo waliwala omukyalo naakolera UK we yaŋŋamba so tulina engeri tugenda tuteesaamuko n'abantu abo mutwale tulinawo wano omuntu omulala abamuyita tayagala mwogera linnya aye tayagala kumulaba naye kandabo bayinza okupiikinga call yange naye tubeere nga naye atunyumyako naye mukyala yesijjukira bulungi waakolera naye be bamu ku bantu betujja tutambula nabo mpola mpola babadde bala program ne bagamba omwana atukutteko nakubadde maama yatunyiiza ne tuyinza okuba akati list twiche tuyiyawo kyonna tulabe nga olwamu tusobola bbanga butambula nga bugenda ku maaso nze Sonko Muhammad nga wetulinda wano ku simu eri ku hold so Jajja nga wetwayogera luli wano tulinawo akasente tulinawo sente neno zino zibalemu zibalemu ayagala kajjako ali kakabira naye ebifaananyi byo bifuna bulungi ejo simu eno singona atuyamba n'akwata essimu eno tuyange tuyinza obba ate nga tutetenkanyamu keko ketwayogera luli emitwalo 2 kati Jajja akasente kako tutandike n'akasente neyanziza nnyo ssebo neyanzeege katuteekanye byonna bigenda adda era buli kimu kyonna osooka kikulembera Katonda olyoka okola ekigenda mu maaso tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege kale tutandike n'ekyo tulabe nti wasobola obbaawo ebitambula ebigenda mu maaso kampi kanene wasobola obbaawo ebitambula ebigenda mu maaso ate tulabe nga obulamu busobola okutambula obubwo ku sayidi eno then ne abeera muwalawo omwana wa muzzukulu naye nga naye obulamu busobola okukolaki naye okutambula bugende mu maaso nyaga nnyo okuwulira Nakafu ono kyagamba Nakafu abantu gye bali abantu bakulaba buli kimba kiraba beetaaga kusooka kulaba ipoti yo kyenyinza okugamba because bakoze kye bakoze kyonna naye babali disappointed okutwaliza ewamu abantu oyinza bagamba ki Nakafu ddala nesinga omuviza abana tuna kufaananyi bya singo okukolera ennyo abantu oyinza kubagamba ki
Nso bagamba kati kunsonyiwa. Moving atuna kufana ibya singo. Nja ntoenza koloti. Nzo bagamba bansonyiwe kubanga kati binsiseeko sirina wakudda. Nerandiro dera. Mukateko mukona kana kajja. Ndandiro. Naye azzeewo kati ange simanyi kyakola. Anti twakugamba nga ate munange oyinza okukonya sina kyesa kugamba because byonna ebyo twali tubisuubira because tukozeko n'abantu ab'enjawulo obulamu ne butambula ne tukati ne bulaalira mu bbanga o makatikati so kati oyina kuyiiya ng'omuntu kuba bokkiriza obagaana obulamu bulina okukola kibuna okutambula bukiraba kati so awo simanyi kigenda kuddako okuba kukola yiiyaawo okole noonya ku ennyumba gy'olimu ya bbeeyi nyumba ya mitwalo 12 ya bbeeyi twali tugipangisiza nga tubala bizinensi nti tugenda teeka mu bizinensi mutupartitioninga osula emabega okolere maaso then ebintu byonna ekituufu mu abaabikwebesa nebitamutambula nga bibina kutambula kati kyokozesa kune kutumanya abantu baavu okira naye ate omwana alina okubeerawo because newe ofuna omuntu right now nakuwa sente za rent omwezi gumu oba 2 oba 3 oba 5 kirizo bagana gigenda kuggwako nze kyensinga okukkiriza gigenda kuggwako kuba bagisasula era emabega negikola ki negiggwako naye basasula emirala gijja kuggwako oba okitegeera era abantu bagamba Nakafu musoke mumuleke asooka abonerere abamu bwe bagamba mumuleke asooka bwanawulira nti like obulamu kuba waliyo abantu abali bubi ate nnyo n'okusingakwa nange era mbadde nsaba tibamusonyiwe bamusonyiwe kivaawo naye nga kwegamba luli yakikola takigenderedde naye kati era naye alaba omwana engeri gy'alimu ate kati omwana yeetaaga okulya yeetaaga okunywa ate bagamba kumusonyiwa kwe balina okumulaba nga alina byakola ebigenda mu maaso njamuwa example balinga babiri ne Ruth oli Nankabirwa ekituufu Nankabirwa alina ebintu bimatiza abantu nkubuulira muyinza n'obba mutambula byamawone mumusanga nga alina watudde n'omugamba ate wano okolawo ki nina gwe njirirako wano Amanda ampeeyo ebbiri nge nefuna ekyokulya nina kati wano wenkola bwe nti yalina bizinesi y'obwowolo ya mutwalo gumu nabaawo omukyala yali Canada n'amulaba n'agamba n'omuwala akozesa omutwalo gumu siko obwowolo really bwabanga akozesa gumu ze kati kamuwe 10 ayongere mutulaba ayinza kola atya ne bakwata emitwalo 10 ne bagimuwa lwakuba ekiva mu mitwalo 10 twagenda gimutwali ayongere mu business twamusanga atali bubi nnyo nga mulwadde obulamu bugenda nezisaasaanira ate mu ddwaliro okiraba naye abantu beetaaga ebintu ebimatiza balabe nti omuntu kati waliwo business gye mujja omusanga nti gyali ali mu kukola akola obulamu butambula so ekitaabe ekyo suubira okumatira kuba tubagamba ebigambo byonna oba okitegeera naye nja muwadde mwayogere nabo tujja genda wetudde mututeekeko live yaffe nga twagiteekako then tulabe kati that's why nze simanyi Jajja goyinza muwa amagezi kimuzukulu amagezi nange gemuwa kukola naye bino ebyokuddaabo n'atala nadde eno nadde eri nange ndaba nti tekijja kati essaawa zino gw'omuzadde gw'olabirira omwana wo era omwana wo ku nsi kuno gw'olina okulabirira omwana wo nga ggwe teri ayinza okuveeyo n'aga nti kangende ndabirire gundi okulaka nga obadde toliwo naye oba wooli kizibu nnyo kuleka ng'oli abadde muntu wo ddala n'alyoka asobola okulabirira omwana wo nze mbadde nsaba nti bamusonyiwe baddeyo nga bwe kyali kimanya nti tebamuyinaako buzibu tebamuyinaako naye oli agamba naye nasasula ennyumba era bagenda kuddamu emyezi gigenda kuggwako then ne bagamba advice yali badde anoonya ennyumba endala eya layisi ku eyo naye alina obbanga alina kyakola ekimutambuza kubanga watu ne babakuwa akasente kati nabamu Jajja nze ndaba bakola emirimu nga banoonya experience agamba nasono gye yagenda okukolera bamugamba emitwalo 8 omwezi ogwaggwako bamuweena n'avaayo oba okiraba so ng'oli ayinza okuwa akasente ako naye n'obaka egyo oyinza okweyiyamu wabanga akuwa ekyo emisana nongera okufuna experience ate obulamu ne bukola ki genda mu maaso era abamu lwe yatunde n'agamba katulabe bwe tukwata business nedda ewa Jajja ddala n'amuyambako naye baawo n'etambula Jajja wanaabanga alina byakole naye n'agenda n'abako gy'akola Jajja w'omwana ekyemisana yamuwa ekyeggulu because n'alina okweyibezawo nayimirirawo ate dda baatugamba nga yayokyanga kasooli kyatuukawo bwe bakwasa tuyinza kuddamu mwokya kuba kati obulamu buzibu bukalubye bukalubye oba kati oli select tokyasobola byakasooli andiso onyaga nnyo ne weeyogerera kako kankazeeko
nsobola. Because mabega watugambanga weekyangakasi. Teweekyangakasi olidde wa mama Nankabiro. Namwocha. Yakuwanga sente nyingi. Ngakola atya? Ngayokya kwa sente nyingi ng'amwokya ate naggwawo. Ngayokya usenyinga ngalinga wamme. Ngayokya wa mitwalo ng'ebiri. Gumu 7 gumu 8 bwe gityo. Naye nga atasobola okumumalawo. Yakusasulanga Mex 13 naye. 13. Buli lunaku kutegeeza omwezi obeera mu mitwalo nga 9 otwalize wa msiwe kiri. Anti kati ye yakibaliranga awo ng'ofuna ow'okwebaka. Anti Kampala sinyangu okwebaka obwebasi kati wagenda omanya n'okwebaka kikulu ng'omusajja akugambye ennyumba giveemu nga kuteredde ebintu ebweru awo wagenda okumanyira nti n'okwebaka obwebasi mu Kampala musaala oguwedde emirimu because one in fact wano tuli mu Kampala wano Nakawa tuli mu Kampala kati sooka oyiribe ebintu bikwatemu omanyi nti akasente kabadde ng'abantu bampa bakola akakole abantu just beerekereza nti tebalina sente. Kwerekereza. Kaso Jajja ffe kyekyo tujja kumanga wayiseeyo ku kabanga abanako nga ziizo tulabe kinaba kitandika tulina okuba nga tu updatinga waliwo abatulabira ewala kuba akasente nze bensiganze ne sizange ge mazima sizange tubako betujjamu kasente n'omugamba omanyi tuwoleeyo sente bweziti tuzikozese tuzikomyewo ne batuyamba era nga bwe batuyambye kati tulina okukakasa nti akasente kakola ne kaddayo oba ne batuwongeramu bwe bityo ne bitambula kale nako tugambe Jajja akasembayo nina okujjako okwebaza obwebaza bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala n'omwana wange Nakafu naye ajja kubaamu amagezi ag'ekintu asobole okujjanjaba omwana we aleme kutuula butuuzi kudda eno kudda eri era naye abeeko ne kyeyeekolera kyekyo kyeŋŋamba kale otugambayo kati Nakafu akakazina tulabe kiki otugamba tewali kyamaanyi ebintu bigambo byakweddeko dda kale I'm watching the space kale nze Sonko Muhammad tongere bajukiza ntukola airport pickup sopa kwa maono mu Uganda contact us ku namba y'essimu gyolaba ku screen yawo 0706 794729 ye namba ya Airtel ku botimu kweri ku imo kweri ku WhatsApp kweri mobile money limanyaga Sonko Muhammad airport pickups tukola Betty's Touch and Beauty Studio kubyo kunyirira abikolera ddala bulungi nnyo enamba ya MTN 0782 95 21 55 ku TikTok nonyako Sonko Muhammad good talent ginonyeko Myra Angel abera ku kamera naye na TikTok ye etambulya ddala obulungi nnyo tujja komawo ate program za fenda tuvenga tuongera okuba biki ebigenda mu maaso abaana bagenda kuddayo ku somero wa February no gwe tugendamu obwavu bungi akasana kakasene mu nsawo naye buli omu oli togwa amaanyi tulemereko obulamu bujja kubatenga butambula mpola mpola twabadde kamwe cyane batugamba the change is coming Katonda ajja kukyusa mu mbeera mungiremu oba endala kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155